Coming up on SE Media. Njakula mbako lero labo mwana gwe bakulanga batulugunya ayina kye bayita trauma bond. Psychology indicates it very well. Ng'omusibe gwe babadde basibye enjegere nti okumala ebbanga eddene nti bwe bazimujjako asigalirayo bw'ati kigenda kutwala obudde okumanya nti kati siri ku njegere. Oba ntegeerekese. Yes. So omwana ono gw'okuze ng'oboggolera you are affecting the brain of that kid. You are backing. Kwe kino jangu kole kino. Olaba nawo omuntu ako. Natambye okole kino. Tawulira gwe. Tomuwadde words of affirmation. Oli abazadde abalowooza nti watakambuwala nnyo watabogolera mwana omwana tajja kuwulira. Ate nno munnange wali abaana abamu nga ne woona omuboggolera agenda kusigala rebellant. That's where the challenge comes in. Agenda kusigala wa muzibu nnyo. Kati nno We inspire. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulunda embuzi bazze okukuwonya obwavu anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu tebiri mu fulofoto w'abazibye zaafudde oba zaabuze ofuna ssente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 753 24 noti 6 5 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86. Amaya nedobozi nabulime Esther SC ku Talk with SE Media Uganda. Nkubuuzako gwe nawo osinza okubanga otraba. Thank you so much. Abatrabira wano ku butaka e Uganda, abatrabira mu Gulf countries. Wenjogera ku Gulf countries, njogera ku nsinga zi Saudi Arabia, Dubai, wonnawo, ate nevayo nengenda mu Europe, nevayo nengenda mu America, Canada. Wonna osinza okubanga otraba. UK wonna osinza okubanga otraba. Thank you so much. Onako lwaleero tugenzeko mindset change era nga negatiddwako Mr. SSEGAWA Douglas nga tulina emirimu gigenda okuba nga twogerako tugezako mu parenting nsonga z'abaana. So wenjogera ku nsonga z'abaana omuzadde tuula wansi ate naawe agenda okubeera omuzadde tuula wansi kubanga si bonna nti bagenda kubeera bazadde. Yes. So wenjogera ku parenting wano mba njogera ku bazadde. So omuzadde n'oyo agenda okubeera omuzadde tandika okusikasika akatebe otule wano owulire coach onono nga mukugu mu nsonga z'abaana parenting. Tusanze okulaba Mr. SSEGAWA Douglas nange okusanga SE obulamu bugamba ki mpola gye tuli eyo tukakkalabya gye tusingira ddala okwagala. Passion yaffe sibyakwekaka ku bintu manya abantu beekaka ku bintu nanti munnaye bw'okunukkiriza okwate mu kamoolo kakkanoonuusi. Okay. Kati tukola betusingira ddala okwagala. Mpola mukama akuuma. Bagamba ki? Abaliwa. Abeyo waka tubeera n'abantu. Anze nkyali bwomu. N'aba mukwano go. Nkyali naye nina gye nabaddeko recently mu baana it's an orphanage. Nze njagala nnyo abaana. Passion yange eri nnyo mu baana. I love children a lot. Yes. Yeah, nsobola bagamba but I'm Douglas Chikabi SSEGAWA. Abasinga mumanyi mwebale nnyo kunfollowinga ku TikTok. Media now UG. Ebijja nno bingi ku media now UG. You just go and hit subscribe ohitinge mu kabeera akali awo. Buli video gye tunaba tukanyugayo ojja kuba osobola okugiraba. Mwebale nnyo kubeerako SE Media Uganda. You the public mwabatufuula kiki tuli mwebale ku sharinga waka waffe. People from the Middle East tubeebaza nnyo. Tetulina bingi byakubawa wabula twewaayo okubaweereza. Siba ngamba abantu nti tulinga basomesa naffe. Nje nawe nawadde nti oregulawo ndi mukunyuka ni mbyange nnyo ni byange nga manyi lunaku lwa weekend just in my moods, you know. Nabawo omukyala eyazaawo nga mukyala musiraamu. You know when I talk about this njogera ku mukyala aba agumidde ayambadde akakaaya bulungi balabako wano. Najja ngamanyi oba customer nemugamba wangi naye nedda nnyabo nze kubuuzako obuuza mwebale tuweereza waliwo omwami oyo gotera okubeera naye mbadde mbalabayo nga ndi Saudi
teyampadde mannyage ekyennaku twayogedde bingi ne thank you so much emanyi wona abashe eno ojja kuba okitegeerera bambi mwebale kutwagala tewali kwagala kusinga as long as olabye content ono bambi si byonna nti osobola obiteeka mu nkola wabula n'oteekako ebitono by'oba osobodde mu nkola obulamu tebusigala kyekimu. So Douglas, ensonga lwali gye tugenda okwogerako tuli ku mulembe abantu gwe bayinza ogamba nti gonoonese nnyo, tuli ku mulembe buli omu gwagamba guli damaged, tuli ku mulembe guli nti guli awo gwa kibulamu otuyinza ogamba. So tuli mu nsonga z'abazadde n'abaana wetutandikira nga tunagenda mu biri ebirala byonna batuwano wetutandikira parenting n'ebirala omwana bamukuzizza batya. So awo wenjagalira ddala okugenda nkubuuze eri nga nsinzira eri omulabi waffe byayagala okuba nga ate alaba. Douglas, ku mulembe guno gwe bagamba nti gwonoonese nnyo, gwe bagamba nti kibulamu, gwe ki nga gwe kafulu mu nsonga z'abazadde n'abaana ki kyolaba oba eno ensonga y'okuba nti abaana tebakyawulira bazadde baabwe, abaana tebakyawuliriza bazadde baabwe, n'osanga omwana daddi we n'amuyita naga nja kujja, n'osanga omwana muto mutuddeawo najja oli mugenyi nasooka kuteekako amagulu osegera waliwo gwe nali omwana najja mu mmere y'omuntu muto. So olaba engeri abaana gye beeyisaamu naye wonna tugenze tuvudde ngolaga abaana ebintu ebyo nababikola in the presence blaga they disrespect their parents. So bwenga gwe wolaba kiki ekireetera abaana bano kubanga tebakyawulira bazadde baabwe, tebakyabawa kitiibwa, tebakyabalabawo, they are no longer parents oba kyenyinza ogamba. Esi okubeera omuzadde n'ofuna omwana kirabo, bw'ofuna ekirabo kino it's a full-time job mu lulimi Olungereza. A full-time job mulimu gw'ogenda okukola paka bw'olifa. Nti omwana ne bw'anaaba awasizza tekijja kukuggyako nti siggwa muzaala. Omulembe guno esi tufunye abantu nti bangi bazadde, bangi bamaama naye si bazadde. Okubeera maama n'okubeera omuzadde bintu byanjawulo. Okubeera maama tugenda kugenda mpola mpola abantu bano basobokute lwaki okyogedde bwotyo okubeera maama n'okubeera omuzadde kintu kyanjawulo kitegeeza kyokyogedde bwotyo kutegeeza kye kino eso osobola ofuna olubuto osobola okuzaala naye embala y'obwamaama kati awo embala okuzaala mba maama oba maama embala y'okubeera n'omwana ono ng'omuzadde enejja bangi bayinza okuba tebazirina nga tebalina baana nti bw'anaafuna omwana is going to adopt oba ntegeerekeka newabayo olindi ne bw'aba azadde ye ebyo tomunyumiza abaana basibira mu nnyumba n'ayoyokera ebbaala tabawa budde ate nga mu buzadde bonna bonna oba mu mbala y'obuzadde obudde kintu kikulu okumanya omwana kyayagala okumanya omwana kyayoya tugenda kulaba ebintu bingi maaso awo lwaki abaana boononeka nga kino ekibuuzo ky'obuuzizza okubeera omuzadde is a full time job but okubeera maama is something there osobola omuzaala n'omutwala n'ewanyoko era tulabye abakadde bangi bali mu kukuka abaana b'abaana baabwe oba okitegeera kwe wali obuzibu mu ekyo omwana waba wa myaka 2 n'agenda ku myaka 3 kikakatako omuzadde okukyusa engeri gy'agunjibwa lwaki kiri bwe kityo emibiri gino gikyuka n'emyoyo gikyuka ne interest zikyuka toba olaba njagala buli atulaba obeere mukkakkamu mpulirize bulungi emmeeme ekubukale bw'oba olina omwana Douglas oluganda nga lungi ekubukale kitegeeza ki emmeeme ekuggumire you on the right YouTube channel abasinga bino tebabyogera few media platforms ezoogera ebintu bino because balabanga ebibowa naye ate byebikyaninga out abasajja bemwagala byebikyaninga out abakazi bemwagala okuwasa automatically oba okitegeera abantu abasinga kyebatateekako maaso kyembadde ngezaako okugamba esi kyekino nti omwana gy'akoma okukula n'engonjula erina okukyuka
omwana ja bw'oba wali omuboggolera nti genda oyoze ebintu wano mwina egimu mugenda otuuka ekiseera nga muteesa waliwo abazadde abakuba genda oyoze ebintu ekyo na poinsi zange zengenda obamenyeramu mu maaso awo lwaki abaana bwe ŋŋamba mu kugunjula tugenda kantandike ne point eno language. One, omwana waba akuze, you change the language. 2, you change the environment. 3, you change the tone. Omwana ono bwakula esit nina omwana baby Kimran wa myezi 7. Engeri gye nali musituliramu mbusuuka bwaweza emyezi 6 si engeri gye ngenda musitulamu. I've changed the environment. Kikadde mwako Kimrani wange baby wange alina emyezi katugambe 7 myezi 9. Engeri gye nali musitulamu nga wa weeks 2 si engeri gye ngenda musitulamu wa myezi 9. kikyukamu kati ne mu mbala wane ey'okukuzaamu omwana bwe kiri ekyabazadde kyatulema okutegeera tulowooza fe tuli mu automatiki kumbe zamuzaala nze mama wenze taata we webale nnyo that full thing guli mwoyo mulala yes gwe omuyinako obuvunaanyizibwa gwamuzaala naye okondaktinze otya steps zino oli mu kuzimba nnyumba gwe muzadde munnanga ali eyandaba ozimba nnyumba ennyumba bw'ona ogizimba omusingi n'otaguwa budde omusingi n'oguzimba nga bw'olaba bwe gunaatuuka ku ntikko wali ku kasolya bwe kagenda okubbiramu kagwemu kyova tulabye abaana ababakuba emiggo omwana n'akutunda omwana n'akwata ebijja by'abajjajjabe n'abitunda omwana n'akuddamu nga bw'alaba ne bagamba oyo maama wa kweri oba taata we naye nga gwamuzaala amwogerako nga bw'ayagala weebale nnyo wagaana okukyusa olulimi tulina kye tuyita mu luzungu flexibility ti ng'omuntu osobola okubendinga because abazadde kyenjagala mutegeere kye kino engeri bazadde bammwe gye baabakuzaamu si boogenda okukuzaamu omwana wa kaakati ekyo tekisuubira engeri muzadde wo gye yakukuzaamu mu myaka giri egy'ekyenda mwakeeranga ku makya ne mugenda ne mulima ne mukeera ku makya ne mutyaba enku nga tonaba nagenda ku ssomero toyambala ngatto owange osobola okugamba omwana we agenda ku ssomero nga tayambadde ngatto naye ate nga ggwe wakubanga n'ekigere omaze kukikuuta obulungi okikuusiza n'ekikongoyo obulungi kinyirira bulungi okisiize ne butto bulungi n'otambula mu ttaka n'ogenda n'osoma webale nnyo ekitali kati kigezaako otegeeza mu bino ebintu bikyuka bwe bikyuka try to be flexible omwana w'omulembe guno si omwana wedda lwaki abaana ekisooka balaba bingi bawulira bingi basoma bingi emikwano balaba mingi webale nnyo emikwano girina ebintu bingi kanku example katono nnyo ethical language omwana oyinza omugamba munaye gwe ogenda okozanga ebintu Patrick ogenda kozanga ebintu ono John ajja kusiimulanga ennyumba agenze mu mikwano gye ku ssomero basoma nina okudda mangu ewaka nina okusiimuula ennyumba awulire mu mukwano gw'oli ng'omulenzi osiimuula ennyumba ogwo omulimu gw'abaana bawala oba mpulira oli muzadde n'otendeka ekikyo waliwo ne society environment ekuyambako okutendeka ekirala amugamba nti omusajja takola kino okola kino kati gwe omuzadde gwe language yo gy'okozesa omwana ono woba ddala olulimi lw'okozesa lulungi lusobola yo okuvayo ne yeebotola n'abeera outspoken n'akwatulira n'agamba mami waliwo eyaŋŋambye abalenzi tebasiimuula nnyumba omwana ono ajja kujja okukwatulira bw'atyo nga wacreatingawo environment eyo kyekini kyeŋŋambye change the environment kuba kati atuuse mu age mwotakyalina kuduumirira nga mulina kuteesa kuteesa kati ekyakiwulidde mukwano tolina kusiimuula nnyumba kati bw'ajja eno olina engeri environment engeri gyewoba wagicreatingawo gamba ne Patrick omanyi abo abaana baleke ene waka waffe kyetugenda okukola amagwe ojja kusiimuulanga ennyumba kankuwewo katrick kamu omwana oyo bw'abazze tulina kye tuyita changing environment kyengezaako otegeeza something very wide mu baana waliwo tugenda gendayo nnyo yes era tukyali mu language changing environment changing the language byonna tukyali mu language byonna byonna ogenda okulaba nga waliwo abaana abagala reward
nga language but tuiza jita la environment kano boka create kano gamba Patrick, you know what, when you clean the house I'm going to take you outside for swimming. Agenda kikola n'okwagala okutagambika because waliwo reward. Era abaana abo abakuze be batonga ebintu babirimu reward, bakuwa reward okola ekintu. They are one of the most successful people. And the problem is kati inzoba wakse katuuka nga omwadde reward notukisa nga you can't afford. Omwana mugamba, you tell them n'omusembeza omwana ono gyoko mumusembeza gy'akoma okwatulira n'ebimuluma. Onyuma wali abazadde abatagala kulaga abaana baabwe nti tetuyinaamu. Kataawe wali obuzibu. That's the problem. Kiki wali olina omulimu gukuwa emitwalo kingize 5 nga you can afford, you know, time wetu tukyalina mulimu. But you can't tell this kid nti I can't afford anymore. You have that fear, you know. Obadde okimanya abaana gy'emyoyo gyasinza okubeera flexible. Nti newaba ennyama teriiwo nomugamba Patrick, do you know what, tomorrow we are going to eat meat, tusooke tulye mukenono. Amulya n'essanyu eritagambika okusinziira ku words of affirmation z'omuwadde. You as a parent. Gwe ng'omuzadde. Okay. Ebigambo by'omugambye. N'omugamba Patrick eyo tetuyina naye omwezi bweguti ne bweguti ku birthday yo ngenda kukola kino tugumiikirize, let me be working. Abaana baagala kuwulira bigambo birungi biva mu mmwe bazadde. But some parents are hard. Definitely. Bogere bigambo nosanga omuzadde nagamba oyina okulya ebyo kugamba buli kimu akozesa maanyi. Buli kimu nati ekiri kyenkugambe bo balowooza tuli mu automatic. Bino ebintu birimu gears, birimu brakes, kati wano kanyiga ennamba emu. Era tujja giraba mani ezo z'olina okunyiga. Amapeesa gagenda kujja. It's going to be a long thing. Era njagala bambi. Mbegayiridde abazadde mwenna abandaba bano abaana baffe tolina gw'obagunjulira. Yes, kigenda kuweesa ekitiibwa ng'omwana wo ali wabweru nga byakola ddala nawe tukuweesa ekitiibwa. So kyembadde ngezaako kutegeeza kyekiriwa nti ebigambo by'ogamba omwana ono bimataringa. Kati oli amugambye nti omanyi tosiimuula nnyumba, abasajja tebasiimuula nnyumba. Naye ebigambo by'ogenda omugamba Patrick, you know, you can clean, reward, noleetawo environment eya rewarding, when you do this I will do this, when you do this I will do that. Fena tutambulira ku bisuubizo. Fena tukimanyi ekyo. N'omuntu azze okukwana akusuubiza n'okkiriza n'omuwa n'ebyotandi muwadde. Kati ate olwo omwana musajja oyo siri musonyiwa yansuubiza natatukkiriza. Okitegeera naye nga mmaze okuyiwawo ate olwo kati omwana obwongo bwabwe bwangu nnyo kumanipuletinga. Kyova olaba edda twalinanga cases balimbye omwana sweet nawe babatwala be babasaddaaka. Kati gwe omuzadde you can really turn that thing outside. Balimbanga omwana jankukweka sweet namutwala definitely. Era bw'oŋŋamba nti omwana woto akumenya yakajeejo. Era nze omuzadde bwe nsookera ddala omubuuza kiki ekiganye. Waliwo omuzadde omu yambulira scenario ye yali ayagala kumpa mwana naye nze namuwa bwi advice. Yankubira essimu yankubira natural late at night nangamba nina mutabani wange tayagala kusoma. Okay. Ne mugamba omutabani oyo omumanyi olinayo kojjaawe gw'omanyi omukambwe atasaaga ali ey'omukyalo. Nga mukambwe agubamu ku kiboko weebale nnyo. Nangamba amuyina yakola n'amutwala eyo eka Sunday emannyo gaseka yamujja ku ssomero namugamba mujje ku ssomero mutwale taamu namba teyagisoma ng'ali eyo. Ekigendererwa kyali ki? Yamulimisanga yali tamanyi kulima okakanagaze kusomero ate n'atuuka ekiseera n'agamba I want to go back biki ojja kubeera wano. Olinga mukambwe taseka toyagala kusoma lwaki tobeera wano ng'oli alina ekintu kyamugamba. Maama wo bw'aba akuweerera teyeeweerera aweerera ggwe kiyamba ggwe. Naye yonna nga plan mwagiruse tuzzeeyo tukyenyiza environment. Ese oba ontegedde nti omwana ono bw'omulaba nga waliwo ekiganye okyusa giya nodda mu namba 2. Abazadde aganye okusoma. You had to plan try that to create way. The environment. Okay. Nina ekintu kye nayogerako edda mu parenting. Tuyina abazadde abatya okuswala.
that parental shame ngagamba omwana wange nze banalaba batya naye n'ayambala obuswavu bw'omwana we n'abujja ku mwana be abaana abakuba bazadde baabwe omwana nabba banne omwana n'akufunisa abaana babanne embuto baana n'akola ki okolanga shield you're protecting your son or your daughter ekiswalo ne kikwambala kintu kibi nnyo abazadde b'ennaku zino be tuyita ba hybrids oba ba elites abasoma kye bakola abaana baabwe kyova olaba omulembe ogujjawo mubi nnyo nga gye nkomezza bwe babanga tebakoze byetaagisibwa kola bo ng'abazadde naye nga bembadde nkuzeeyo katonotono omwana we baamutwala bamututte emannyo gaseka atandise okulima akoze atya yagenda okukomawo ng'amanyi okusoma takukolera nnyina okusoma kukwe kyekino kyenkugambye changing environment it's a kind of wide nti omwana ono bw'aba in case afuuse aggressive you can't handle you change the environment nti alina watandise okuwaganyala olina omuggyako awo obeeko omuteeka ewagenda omukalubiriza ate kati ate eyo age tugimanyi etera okubeera bwetyo fenna abazadde mwena abaanakamazima wawe natuukira ebyokusoma ebyo sikyabitegeera muzadde senior 1 senior 2 senior 3 awo omuzadde amaaso oba obadde okanulako 2 kanula 4 kubaawo ensobi omwana wa slidingira omwana atandika n'okubeera ne privacy bw'ebanga ddala environment yammwe from the beginning omwana ono tewamulaga nti oli mukwano gwe njagala nze nkubiriza abazadde nga nze it's my opinion omwana wakubuulira omuvubuka amukwana omuzadde gwe okiraba otya njagala ompandikire comments wansi awo omwana wo akubuulire omuvubuka amusumbuwa mutabani wajja akugambe mami nina omuwala gwe nalabye naye simigo lwaki ekintu kino bwe kijja omwana oyo olina engeri gy'osobola omukondensingamu nomugamba gawe najjene ngamba you know what mami nina Brian ankwana okay bwajja kati gwe maama okiwelkaminza tolina kubeera mugezi ku mwana ate omwana wo bw'abeera omugezi okukusinga wabaawo obuzibu kati abaana b'ennaku zino bagezi okusinga bazadde baabwe nti omwana akukulira ebintu obadde okimanyi nti abaana bamanyi obwongo bw'abazadde bwabwe engeri gye buflowingamu okusinga n'abazadde okumanya obwongo bw'abaana bwabwe engeri gye butambulamu oba kategerekese nti omwana asobola okumanya nti kati maama anyiize wano essaawa zino agenda kuzzaako kino gweomwana muzeeyi kyotasobola predictinga kuba kati gwe bitambulira mu bwongo obyo bingi ate oyinza okuba okyalina ku mulembe gwa dda weebale nnyo ebitambulira mu bwongo obwo bingi olina okunoonya fiizi z'omwana olina okukola kino olina okukola kiri gwe bikutambulamu bambi tonenyezebwa bingi naye nga ebikutambulamu mu bwongo obwo bingi n'omwana ono olina omuteeka mu timetable kuba tekijja kugasa nti okutta fiizi oziwaddeyo nga gwoziweerayo kisero kiringa kwata amazzi n'ogayiwa mu kisero ekirimu ebituli weebale nnyo banga ekisero ekirimu you are wasting your time kati nekiro nakyo bwe kiri kati wagamba nti mami Brayo wankwana oba daddy gundi ankwana what do you do as a parent kutaata okola otya kasooke na mutaata ekisooka yagala muwalawo kikyengezaako otegeeza okwagala nti okwagala kw'abalala kwonna kugenda okujja nga kwekoonako bwekoonyi omanyi lwaki abaana abano abawala babondinga nnyo ne bakitaabwe laavu gye balina ne kitaabwe eri intense okusinga ku mwana omulenzi alekerawo okwefuula bize nga taata taata awo omwana ono obuwala obudde omwana omuwala ajja kumweyabiza kuba ffe basajja tukimanyi nti omwana wange omuwala Doreen bw'anaaba akuze myaka 17 wajja kubayo omukwana banga nawe wali obakwana okitegeera kuba naye wali obakwana gwe taata ali eyo ayina kuba nipukati akyabakwana webale nnyo the problem comes in okiwelkaminza otya okihandolinza otya nkubiriza omusajja buuza muwalawo gye bali naye gwe obadde oyagala kukola otya omwana ono omuwe room naye alowooze wadde gwamufuga muwe room asobole okuwanjulira ensonga ozitunulemu oddeyo n'oli naye amuzaala nnyina muzitunulemu
bino ebintu waliwo asobola ogamba nenga bya .com era nnyo bino ebintu si bya .com ne bakadde baffe edda baabikolanga ffe kye tutaamanya olw'okubanga bo tebaabikoleranga mu lwatu so nga alina kukola bw'atyo omugambe genda omugambe omanyi ani lindako tugende empola I'm going to give you my take when I talk to mom abokitegeera but be very careful boys are not bad quoting a statement boys are not bad but they make you to do mistakes n'akimanya nti abalenzi kituufu si babi okuza omwana ono alina omwoyo nti omusajja si mubi naye omusajja ayinza okukuleetera obuzibu oba ayinza okukusuula mu nsobi weetangidde otya ensobi ezo taata tukyali ku taata tuli ku taata oba okitegeera tuve ku oli omusajja akuba omusajja ali wayamanyira ate nemuneetula be basinze okufuga nembuto be basinze okuzifuga you're right you're very right oba okitegeera naye omwana ono omwalaba omuwelkaminga n'atula emmeme nemanya nti taata mukwano gwange dadi pads zaweddewo oba ontegeera ovanga ku mwana wo okubeera omulambulukufu gy'oli nga talina kyakweka kiba kitegeeza kigenda naawe okuyambako omugayidinga n'omukuza obulungi webalinye kizibu nnyo okugayidinga omwana gw'otamanyi mayitirege atambula atya biki ebimuluma kubanga ozaala mubiri tozaala mwoyo naye ovanga ku mwana najja n'akugamba katati wano weewannoma kyabadde bwekiti ne bwekiti kyabadde bwekiti ne bwekiti omusomesa ono gundi ankola bwati ne bwati pango yagana n'omulumya n'atyanga dadi mukambwe okitegeera dadi mukambwe dadi ajja kunzita weebale nnyo dadi ajja wulira dadi ajja n'akunzita taata ajja kunzita statement eyo abeera mu kutya bebosanga najja na documentary gye nalabye eri mu kutya era ndi mu kusoma mu kutya esi bwe tulijjako wano tulyogera ku kutya definitely next time let me note it down here fi eno eyina engeri gye prohibitingamu abantu okubeera confident that's one eyina engeri gye prohibitingamu abantu okwogera ebibaluma era tumaze okulaba abantu bangi olw'okutya balemedde okubeera successful ogenda okulaba omwana ono bw'ocreatinga environment y'okutya erina ebintu byetangira kati bwebitangira bitokota eri munda era osanga omwana ng'anywa enjaga naye ng'omuzadde we tamanyi naye nga bambi alina ebintu byayitamu talina gwagenda kubigamba n'emikwano gye gy'abigamba gimuyiwayo oba lusijiyongera mugamba atofaayo kitegeera tebamuwa keen ear yeetaaga omuntu gw'agenda okubuulira naye alabe nti amenyese esi wali obuliddeko omuntu ekizibu zo n'omulaba nga ddala ali mu ngatto zo mwawugira ng'omulaba naye bambi obulumi abwambadde esi kino psychology era kiraga nti omuntu bw'ayatula ekintu ekimuluma awewuka omuntu bw'akaaba awewuka kubanga kusonyiwa once you choose to forgive bino byetuga I want to forgive this person sijja musonyiwa gwalumwa naye omusonyiwa singa wati n'omusonyi nti obati but you just let go kiringa kiwundo kiringa kiwundo obutasonyiwa kigamba nnyo abantu kiringa kiwundo nti omuntu bw'akutema ejjambiya munnaye n'adduka n'agenda tewejjanjabe oba okitegeera oba olina ogenda mu ddwaliro ne wejjanjaba obulamu busobole okugenda mu maaso kati nekyo nakyo bwe kiri nti abazadde entiisa gye muteekawo ekotogera abaana bye bandibagambye bingi nnyo ate omulembe gwe tulimu abaana be bawulira bingi ne bye bayiga bingi tulina kye tuyita trauma tujja kukyogerako eyo nti trauma bond trauma bond mu baana be baboggolera kizibu nnyo tino omuntu ne baba amubuulira mu mirembe yalabanga amuboggolera kiri kiba kyamwambala nti environment gyakulamu bakolera olaba omwana gwe bakulanga batulugunya alina kye bayita trauma bond psychology indicates it very well ng'omusibe gwe babadde basibye enjegere nti okumala ebbanga eddene nti bwe bazimuggyako asigalirayo bw'ati kigenda kutwala obudde okumanya nti kati siri ku njegere oba ntegeerekese so omwana ono gw'okuze ng'oboggolera you are affecting the brain of that kid you are backing kino olaba nawe omuntu nagambye okole kino towulira gwe tomuwadde words of affirmation wali abazadde abalowooza nti watakambuwala nnyo wataboggolera omwana tajja kuwulira ate no munnange wali abaana abamu nga ne woona omuboggolera agenda kusigala rebellant
That's where the challenge comes in. Aga kusigala wa muzibu nnyo. Kati nno kibanga kuba mwana n'aguba. Saga n'abazadde, you find parents n'agamba nti omwana n'ogola ogume ali happy, you know. Omwana wange nibana nga ayine eggumi. You know those fun parents. Nati eggumi kamba bule muzadde munange gwe yandaba. Emize gino gikula. Kibanga muntu eyali anywa taaba. Yatandika n'omusokotogo. Gumu. Katayinza okunywa packets eziwera. N'abanywa omwenge teyatandikira ku crate. Yatandika ne kasipu kamu, wuuyo ali ku glass, wuuyo ali ku chupa, wuuyo. Wali omuntu gwe mmanyi ali ku chupa emu. Ajja. Ne tray. Ajja. It's like addiction. Kati nekino mu mwana naye bwe kito nakyo bwe kiri. Emize gy'abaana bano gikola katoyina kugitangira. Ng'obudde bukyali. Twayogerako ku discovery biki. Go nayo nayagala okutegeera kati bino bye twogerako obulungi. Nkusaboddeyo. Videos gye ziri. Ojja kulaba nti omwana ono ye mwangu kumanipulatinga gears z'osuulamu mwajja okugendera. Tuddeeko ku kino ekya language. Change in language, change in environment. Nti esiibwa omwana ono bw'omuchenjinga environment bye bigenda okutuula ku kaboniye. N'omujja wano wabadde oba wabadde awulira comfort zone oba wabadde awulira nti ye w'amaanyi n'obaka omuteeka tutandikira kati environment kati nera katuddeeko ekyekyo kya environment kino nti omwana ono tomulaga nti everything is available. Mistake abazadde b'ennaku zino gye tukoze. Omwana wange balina that saying, omwana wange sagala akulenga nze lwakuza. I want to provide each and everything. I want to give them each and everything. Byonna. That's why they are torturing you. Abamu balina mu competition nti muto wange nga w'abaana we biti. So they are competing. Kati challenge. Nti ogenda okulaba nti ono omwana olina environment mw'omuteeka but we are not really sure what will happen tomorrow. Yes. Omwana mulage nti yesu emigaati weegiri naye sijja lunch ja breakfast. Waliwo omuzadde omuyankobire simanyi bukyanga ntandika sessions of parenting. Career. Definitely. I'm getting contacts. Omwana oyo atayagala kulya mmere. Ng'agizira. Ye nga talya mmere. I don't want to eat food. I don't want to... Bw'ato nga bayogera? Wali abazadde bemmanyi. Wali omukambwe gwemmanyi. Ozagikwa. Aziteekawo wonnenyula nga. I don't want to eat food biki. Omuzadde oli bwe yankubira essimu namugamba mulekerawo okufumba emmere awaka. Simanyi bambi tebandabangako one on one but they listen to my advice and they implement it and it works for them. So nobagamba temuddamu kufumba. Nabagamba temuddamu kufumba. Tayagala kulya mmere ayagala kulya ki? Tayagala ye kulya mmere ayagala kulya crunches. Crunches ayagala kulya biscuits. Biki bwe bityo. Yagamba Douglas omwana wange tayagala kulya. Si mulwadde siki gwagamba ntayagala kulya amyaka 11. Abakuze nnyo. Omwana omyaka 11. Kati ng'amomera I don't want to eat food. Tayagala kulya. Ne mugamba nti omanyi bw'oba abaddewo ebyokulya byonna biwule. Okay. Mugoya akawunga ne mukene. Try watali. Olwekigendererwa kyonna kyali ki? Change the environment. Omwana ono ali flexible n'asobola okwadoptinga. Because we don't know what will come tomorrow. Definitely. Ate gwe oyagala musetingira wano. Webale nnyo. Changing environment. Bazadde mmwe mbeegayiridde mu changing environment ng'obudde bukyali. Omwana bw'ona omuvugira mu giye emu nti ta. Oyina kulya matooke na nnyama buli lunaku. Mama! Omwana bw'agenda kyova olaba bali mu bufumbo bamenya abaana b'abandi. Abasajja bali mu bufumbo bamenya abaana b'abandi. Abakazi bali mu bufumbo. Gumikiriza. Webale nnyo. Olw'okuba ye yakula kiri. Kati olwo banefe abalina access ku bantu bayida abakuleetera problems zaabwe. Oli yansindikira message n'angamba Douglas mukazi wange birthdays zafoka birthdays. It's a must. Birthday, it's a must. Yagenda okuniitinga story ng'omwana bakimukulizaamu. Era nga otamukolera birthday ayinza okwetuga. Era ye mukazi we bw'atamukolera birthday ng'anoba. Ne bannayinza muzadde wange wayankuza atya. Omayinze birthday sizimanyi. I want to be honest. Sigezigezi abasikude kankayiseyo. Eyo mwaka guno nagira bya najukira nti yabaddewo nga yabaddewo like yesterday but. And you are very busy.
ebyokolo bina bingi. I forgot about the birthday. I didn't even announce it. Kino kyembagamba omwana omukuliza mu giye. Tebamfuna bubi. Okitegeera. Omwana omukuliza mu giye eja namba eja. Kati agenda ne kumenya ne munne naye gwanaafuna mudda. Tuvula abambi tukaaba. Oba tamukolera birthday ng'anoba? Ng'agenda. Olw'ensonga bazadde bakulaba mukolera birthday. Bakuza bakimuteeka nawe gwafunye ayagala birthday. Okwadoptinga. Tamaye ebintu tulinawo kasente. Twayogerako wano ku kigambo bane twerekanye backgrounds z'abantu. Tutegeeza background tutegeeza nti geno noonye nti oba balina ssente. Omwana ono ye bwe yali yakula atya. Tufunye ba narcissists bano nga balina that trauma kuva eri bazadde baabwe. Bamuboggoleranga, bakola biki, bamusuffocatinganga, tebamukkirizanga kwogera. N'afuna ne munne n'ayagala omwambaza embala y'emu. Amboggolera, amukuba, amukola. Oba ntegeerekeka. Because weba tebamukuza. Wali. Obuzibu bwabwe bwe busingira ddala okuva to change the environment eri very toxic. You're right. Challenge nevaawo. Esika tugende ku kintu ekyokubiri, adjustment. Lwaki abaana b'ennaku zino boonoonese abazadde tebasobola ku adjustinga? Ese kino ekyo kikujjako omwana wo okugenda okumanya nti akatiko kamera bwe kati. Wali kimanya abantu bamanyi kaluti ngeri gye zikolamu. Oyo n'abatamanyi kulima. Newaba tamanyi kulima naye ayiga ebintu ebimu nti adjust. But okulima it's very important. Thank you so much. Adjust the environment. Nobeera ne compound tusobola kulimako wali muddo. Nogaa ntalinako manya kulima. Adjust the environment. Kati omisota gijja ku. Okitegeera. Adjust the environment olabe nti omwana amanyi nti waliyo abantu ababonaabona. Aleme kubeera awo ng'addula buduuzi. Webale nnyo. Tulina kati abaana b'ennaku zino tebakyayogera. Balina statements ezibakola. Baduula buduuzi. Bumuwaita bapike. Etwe ku statements ezibasinga okukosa. Bawaita bapike and simanya planned kids. Yeah. Ba planned kids bichi like that. Omuzadde gy'okoma okwadjustinga oli ku bwongo bw'omwana no bw'ofuula diverse. Nti bannange mwana wange embeera ekyuka. Leero oyinza okuba waliwo kasente naye okukyuka tewalina buzibu. Kisobola abaana abo bali ku street, they have their parents, but they are not offering the same ngaze bwe nkikukolera ggwe. Owadjustinze omugyeyo eri mu hierarchy mwali olina ekintu ky'omulaze n'omulaga nti laakuweeri abantu babonaabona. Amanye nti naye ekintu kyasituddeyo kuba kusoma kya muwendo. Naye abazadde abasinga balowooza ebintu bye bakola beeyamba. Kyekino kye nakugambako edda. Abazadde balowooza responsibility balema okuteekawo thick line. Obuvunaanyizibwa n'ebizibu kirala. Kasita ekyo kinaakuzoobinga ggwe omuzadde gwandaba nti omwana kati buvunaanyizibwa si kizibu. Ne approachment yayo y'omwana ono egenda kwanguyira. Obuzibu abaana abasinga tubazaala tetwetegese mu ndowooza. Abantu abasinga balowooza okwetegeka finances. Tulabe bangi abategese financially ne bigaana. Naye bwe weetegeka mu ndowooza n'ogamba omanyi kati nsobola okuba n'omwana. Nomanya nti kati sirina mirimu mingi, omwana wange njamuwa obudde. Ndabye abakazi bangi abazadde nga balina zi career, yalwawo okuzaala ate nga nkyagala ekyo. N'asooka na-establishinga career ye. N'alyoka azaala abaana be. Career nebeera ng'agiwadde 20%, the 80 naawe abaana. Omanyi lwaki bwe kito bwe kiri gwayo yandaba agoba ssente? Bano abaana ye future yo ggwe kweyimiridde. Ekyo abazadde tebannaba kukimanya. Career yeeyo ogenda kadde ojja kusiga tokyagikola. Naye ng'omwana yagenda okuleeta akasukaali waba ddala wakola investment si ya fees kuba n'abatasomye they are well off. And they're taking care of their parents. They are taking care of their parents. Okusinga n'abaana. Abazadde bangi aweeredde omwana. Amuweeredde amutaddemu obutitimbe n'obutitimbe. Naye nga n'omwana okukwata essimu okukubira ku mukadde we. Lutalo. Naye oli bambi teyamuweerera. Maama yaddanga mu kunywa mwenge erudda. Naye ng'alabirira omwana we. Teyayina kituufu teyamuweerera nnyo. Baba batalina ssente baasulanga wansi. Naye ng'afa ku nnyina okufaako obufi. Naye ng'olaba investment eno eri physical ya finances. Maama teyateekamu nnyo kiri awo. Waliwo kiri ekisukka. Naye waliwo kiri ekisukka ekinyusi kye yateeka mu mwana nti mwana wange okola. Mwana wange
okitegeera ekintu bwekityo n'amuteekamu embala ennungi so esi ogenda okulaba nti abazadde bwe batalekera okuteekawo that thing bizibu omwana wo si kizibu omwana wo bw'omanya nti buvunaanyizibwa ne approachment badde nina akantu ke mbadde nerabiddeesi okugamba edda bwe twavanga ne good approachment ku subjects nga tusoma ze wasenganga okuyita nga naye bagamba oli musiru kubanga waliwo bagamba naye nga kyawunyisa ka history katuuka olina kyenda munya olina akantu kowulira mulinga tikyawa history ze olina kyenda munya mu history ate mathematics olina 13 oba 00 approachment y'ekintu emataringa kitegeeza omuntu ono taba musiru wabula ate n'obusiru abasinga bata tebakimanyi okitegeera approachment y'ekintu kino bw'oba ogijjako kikuwa even the momentum for you to roll okitegeera kati nga bugambi ka history ng'olaba ninotsi gwofuba n'okuziwandiika Martha gye musomesa omulabirira omwana gukudda mu nnyindo kiba kitegeereya omuze ogwo ng'ovaano webale nnyo Martha watuuka ne physics ne chemistry ngodde mabega because you think those are not yours si bibyo kyova olaba kyewayagala Martha wamulabanga ekizibu bannange Martha mujja kunjulira sikulimba they know what I'm talking about. Yeah, it's really very hard. Never obbies, never oggies. I believe you see me. You know what I'm talking about. Thank you so much. So kati nekino ku mwana nakyo bwe kiri approachment ng'omwana ono adjustment n'omulaga nti lak hani omanyi nti bino bigaana emmere tosuula waliyo abatalya omuntu alwala toyisawo omuntu because you may need this person nkulinako obuvunaanyizibwa naye ggwe you have to take care of yourself. Waliwo abaana abamu nga tulina ebigambo bye tugenda okwogerako somewhere down there. Adjustment eno ogenda okulaba nti omwana gy'okoma omu-adjusting omulaga different environments, different situations. Alina ebintu ebimuyingira mu bulamu bwe. Nti bw'aba agenze ku ssomero n'akuba engatto ng'agisambiramu omupiira tagenda kukikola engatto ejja kwonooneka. Ajja kujja gambe mami I need football. Mommy, I need football shoes. My butter shoes sagala kuzoonoona. Olaba otandise okuteekamu omwana obuvunaanyizibwa nga toyogedde na nnyo wabula omulaze just situations. Situations change. Kuba bambi bategeera. Kuzannyisa. Bategeera bulungi. Ekyo abazadde kyabalema bambi bo okutegeera balowooza abaana bano tebategeera. Ate omwana sinkusaba gwe omuzadde ali eyandaba omwana tagenda kutegeera nga gwe bw'otegeera. Kuba bambi ye bingi byakyayiga. Kati bw'oba ogunjula omwana ono naawe olina okukka oli muzadde tewejjaayo mu kiti ekyo olina okukka wansi kiringa basomesa ba kindergarten babuukanga ebikere jampo n'olaba omusajja omukulu but is down to the earth asobole okwikwetinga n'abaana bano nakalaba ng'omusajja ddala omulaba abaana bafiitinzeemu. So for you to fit n'omwana wo bulungi musobole okubondinga communication etandika okuba nga intense nga in case something akirabye mami I saw a boy was knocked by an accident biki n'akugamba n'omugamba then what did you learn omuwadde room mwogeranga omwana muto naye mwogeranga mu reasoninganga abantu abakulu that resonating parents and a kid omulembe guno teguliwo kuba mulina bye mugoba oba okitegeera nga bwe nagambye kiri nti kino ekintu kya budde bw'oba tolina budde kuzaala sooka okuleke sooka okwesonyiwe tebali mu kugoba ate tewali akugoba kireke so esi bwe tutunira ekintu adjustment kirina bwe kiyambira nga bwe tukirabye.